Bebe Kulu kwata sente za Gravitos. Kati Bebe Kulu naye avudde Mwami Museveni. Anamutunulira butunulizi ngeno bamuwemula. Bebe Kulu lumba Mwami Museveni omugambe ndi please Pay. Watugamba sente ogenda zitwa abasajja bampemula batandise kumpemula. Finally Ate no tanaba Gravity nja muwa amagezi. Ebibe nabena bebije omugezi bwe yali baddako. Kyekitawanya Gravity. Butategeera. Kinene ky'obudde ekyo. Kali nga mubuuziza yongera na Linda bawe mulani n'asasula. Nga ani buli omu alina bwakola ebintu. Kakati nze ndiwa nga bw'olabye nti sente. Ate omugagga okyozante. Oyina yayongerwa. Akati nkugamba bwe nti. Yes. Bw'oba oyagala abantu bakutegeere ntotegeera. Kitono. Okay. Oba oyagala abantu bakutegeere ntotegeera. Weegeraageranyizanga ku mulembe ogutali gugwo. Ojja kusanga omuntu nga ali ku 5 ku 10 e Kampala ng'avuma omuntu ali ku eka 4 mu kyalo. Ojja kusanga omuntu ng'asula mu apartment ya kakadde kamu n'ekitundu omwezi ng'avuma Sewanyana ali mu nnyumba ya bisenge 2 nga ali kapoloti ka 5 ku 5. Wojja okusangira omuntu abafaananako ng'abavubuka abavunula embisu b'empulira ng'avuma Kyagulanyi lazima ennyumba eriga ya Kyagulanyi. Kye tukola we stop the watch oba the clock. Bw'eba etambula akalimi ne tukakwatira wamu ne tubuuza ali Kyagulanyi ennyumba eyo gy'oyogerako ogiraba ti naawe gye wazimbye oba wazimbye efaananyi tyesinga n'eyiye nti oti oba yenkana n'eyiye netugamba nikatuze emyaka emabega we yagizimbira ye naawe baleeta akafaananyiko we wazimbira olabe wali otunulanga akawondoliro kawondoliro tokamanyi bwonna kati bw'oba okaagala kabeera nnyo ku nkoko bakasala nnyo ku nkoko bw'omala ogimaanya bw'oti osalako kano akantu akabeera ku ntingiri waliwo n'akalala emabega k'osalako kakati oli bw'aba atunula okwegeraageranya ku Kyagulanyi ennyumba gye yazimba ennyumba ya Kyagulanyi yagizimba mu 1998 kati gwe ozimbye leero mu 2026 ogyegeraageranyako ejoge nenda teriba jogo oba oyolesa butategeera. It's like olwaleero singa omuli avaayo n'agamba nti asamba nnyo omupiira asinga Pere nga Pere yagusamba nga okusasula tekuliiwo sente nga zino abantu be bamwerabira ne bagamba nti kakati abantu abalabye bw'obanga naawe ayagala okuvuganya era ovuganyiza ku yiye ate gw'ogamba nti gwosinga kitegeeza oli musiru. Lwaki tozimba eyo ne bagamba ennyumba buli omu naye neyeganyiza ku yo nungi. Olaba olwaleero ennyumba gye bagamba esi gye babadde bakyatenda obulungi eya hamu teri kigo baba nedda nti ate opapa nnyo nga sigwo kireese nze gye ŋŋamba gye bagamba esinga obulungi eyo bw'aba yagirinayo egirina naye gye bagamba esinga obulungi eri eggaba wansi eyo gye bagamba eri ku mazzi erina erikana n'ekisaawe ky'ennyonyi naki nagirabako nungi nagirabako okutali mulungi nungi kakati bw'otuuka ebbunga eryekkubo lyokwata bwoti nga tonatuuka ate eggabe kugweno ggaba nokkirirawo eri bayitawo mama erinnya lyerabidde weerabiza eryawo nyokwako akantu owulire ngejje kakati era naye ennyumba eyo tayinza kwegeraageranya ku ya Kyagulanyi yazimba yiye ne Kyagulanyi ayina yiye kati oyo ye muntu ategeera era bw'onalaba omusajja ojja kulaba Amerika bw'eba ezimba ebizimbe ebiwanvu biri mu Amerika omwo tobimalamu naye n'ensi eyitibwa United Arab Emirates ezimba ebizimbe ebiwanvu kuba oteeka n'ensi eyitibwa Singapore bazimba ebizimbe ebiwanvu naye kubona tekuli yegeraageranya ku munne buli omu asimba bibye naye kati kyekireetera bano okwegeraageranya ku Mwami Kyagulanyi kubanga nabo bakimanyi nti yabasinga kati nabo baagala musinga osobola okwegeraageranya gw'osinga oba olina amagezi naye ate bw'omala okumanya nti nno bw'obanga ozimba enju ne weegeraageranya ku y'omuntu kitegeeza okkiriza nti akusinga
kakati awo toyongerako motion ogikomyawo omwana ono yempikira nnyo kyagula nedanja anti toyinza kwepikira bw'osinga akusinga bwewempikira bw'oyagala gamba nti no kakati Manchester United eyinza okugenda mu liigi nti nja kufiira ku Crystal Palace ate kisoboka erefiira agambako Man City Arsenal Liverpool ze yepimwa nazo kati omuntu waba alina omugezi bwe yali wadde akola kyekitawanya Gravity butategeera kikinene kyowebudde ekyo mbali nga mubuuziza kitawanya oli nze kyendaba naawe olina kyola walifunye ekisamusa mukana nze ebintu byenjogera tebanfunira bifunire ne oba tebaŋŋamba ndi funa substitute ya kino kuba Gravity mukambwe ayinza okusanga nze mwana wange nina ebintu byenalimu byesikyali abasajja bayaayi anti nze siri muyaaye kati ajja kugenda abirere bayaaye banne nze tajja kukunyola yakanyola bameka ajja sookera asooka anyola eyamulidde ebukadde ebitaano sente zatabudde abayimbiramu ekyo nakimanya kuba Gravity agamba Bebe Cool ojja kumpa sente zange Bebe Cool agasinafuna sente naye nina bw'oyogereo kyate nina kyendaba kati Gravity akola wa Bebe Cool mbwe yamusayininga nasukana mukozi wa Bebe Cool mbwe yamusayininga bwaba mukozi wa gumigize sente zibula information gye nnina ono yabala kintu kwa nagamba waayi nina kyembala tanjo alina project eriwo naye tumweteeketeekeko tumanyi tuyinza okufunayo nengende ewagganja kale mujja kukola naye kansooke mbaweekoze sente zenfunye oba nfunye obukadde nga 5 kagatone muwaako 10 focus naafuna 5 nendyako 10 netugabana kati ganja ngenda omusabira nga amulindeeko sinnafuna sente naye wenazifuna njazibawo kakati bano babanja Bebe baddejalongose kali Bebe yasayininga ani yabagamba mujje tukole yasayininga bano abayimbi kati ate ogambye nti ani eyeteeka kwani nti kamweteekeko manye nze ebigambo byoyogera mwentandikire okunnyonnyolera nti ani kubona yeteeka ku munne olwo aba amwetaddeko kasita kiba nti wasayininga yeba contract kiba kyategeeraganwako so kakati Bebe muntu wange nnyo naye akwata essente za gundi emmanja eyo wajagadde we yali amuyita yamuyitira ku TikTok nedda anti kati gwe kyolina kyenjagala omanye kiri kimu gwe bw'oba toyagala eyo emmanja naawe wenyini awulira togyagala kubiriza Bebe Cool basasula oli onajja bivaako ebyomusasule yebateesa alina musasula ebyo kakati nga bamaze omulimu tebagumala naye baali bagenda bateesa batya kati kyoba obuuza emmanja gundi gyabanja Gravity nga awemula omusajja nga wemulanda ate babanga bwe bakubanja nga tebakuwemudde tosasula bawemulani n'asasula buli omu alina bwakola ebintu kakati nze ndiwa nga bwolabye nti nze bwe ngenda ku dduuka ninjagala lugave n'atabaawo ekyenkola okimanyi kiki n'omwasa akalina naye nga bonna abagula ebintu bwe bakola nze kati yenkola yange oli ye Gravity bw'aba abanja sente ze n'akubanjira ebbanga bukyatumala kulonda kati myezi ene tugenda mu 5 kati gwe tosasula ate oli you don't communicate even is that the way gye balina okubanja sebo tewaliwo nkola gye bateekawo mwe babanjira omuntu abanja mu ngeri yonna gye basobola okubanjamu n'owulira nga kikuvudde mu kifaananyi ogamba nti kansasula omusajja yakawemula ebiwemulo 4 ajja kwongera ebirala 6 n'ogamba nti kamuwe sente waliwo oli akusanga nga buli lwakusanga akuswaliza mu bandi ng'akubanja ekivaamu ne bakugamba naye gwe ogamba mbu omusajja akuleekaanira biki lwaki tomuwa sente ze n'okivaako kati ebyo byonna bijja mu ngeri bweti bw'omanya nti buli lwenkwata mu kituli kino waliyo akantu akanfumita okola otya okwewala akantu ako okufumita yakolontoka tewereganayo awo kati nkoze ekyo nga njagala kukuba ngumi ku kiyimba oye katolirina andi nze nkumanyi era omusajja yakola eddagala aji wakola eddagala bannaani temulimu wadde n'akalakati ate eddobuzi likyuse nnyo lugabe kakati ekintu kiri kimu osinga okwata oba mu nsawo nga mulimu akakufumita ojjayo ki
singa okozesa omuntu n'otamusasula n'akuvuma n'akuwemula okola ki? Singa mwana wo mutwala ku ssomero ng'abangibwa fees ne bamuzza okola ki? Singa obeera ng'olina edduuka nga waleeta ebintu okuva ebweru nga tonnasasula misolo n'osanga nga bataddeko siiru okola ki? Bebe Cool kwata ssente za Gravity. Kati Bebe Cool naye avumye Mwami Museveni. Anaamutunuulira butunuulizi ngendo bamuwemula. Bebe Cool lumba Mwami Museveni omugambye nti please watugamba ssente ogenda zitwa abasajja bampemula batandise kumpemula finally ate no tannaba Gravity nja muwa amagezi ebyo byonna byonna alinde Bebe Cool ng'alina omukolo kwali ageza okuyimbira ku mukolo ajje ku Bebe Cool microphone agambe Bebe Cool nti ku zino ze bakusasudde empaako sooka ompeko amuwe awo akubewo weeri Bebe Cool kimukubi agende empola aye katomumanyi Gravity yewe bibi tomanyi ajjo agende empola mu bantu amanyi bayita Bebe Cool mumanyi naye gwe rudde kumulaba nedda Bebe Cool onajja munogola waggulu gyali abenga mpozi analinya gulofa egwa zino ze basiba bamenya mutwe gulofa Good Gravity bwajja okukola Gravity ekikulu byonna nkyenjagala omanye nti Bebe Cool tagamba nti teyakozesanya yabagamba mulinde ngenda bawasindiza kakati omuntu bw'aba alina obwetaavu bwe njagala tutegeera ebintu bino omuntu bw'akola Bebe Cool musajja musiraamu bw'oba musiraamu bakugamba nti omuntu bw'akola omulimu omusasula entuyo tezinnakala entuyo zaakala kati kuziko nanfuufu bannange tumubeere benkanya Gravity banja ssente ezo Gravity ndi mabega wo banja ssente ezo kuba wakola singa babali bagamba nti wakola ekyo kirala nedda amazima gaba mazima ekyo kifaanana nga gwe kati wano bw'oli n'omala okulanga lugave n'atakuwa nakugamba mbu ate lindako weekend ingala ezitali weekend nanga ndowooza musiraamu omutuufu nyati oyo ye lugave kyalina mugerageranya na munugi mugerageranya na munugi bannange munugi tetusobola kupanga najja n'abeera meya wa wano mu Kampala nedda bajagala n'abeera meya wa Kampala munugi yakoze obulungi obutagambika nze n'okola obubi ate gwe nkwagaza ki munugi gwendiko gwe bw'ofuna n'oteeka mu bwawa bw'oli enkoko bw'olyaki kati ontamye nange yaŋŋambye nti njagala ogula ennyama n'enkota y'ettooke gwawuga alina embigula tosabutabigula nkumanyi nze munugi kati kyenkumanyiko nebambuuza ki kyomanyi kojja kagala talya bubi bw'osalawo omugulira emmere tomugulira ebijanja oba ogula bijanja bitajja bbiri ewaffe tebangayo kinu nze lumu wali ozizitwali kugundi ku National Theatre kaakati mugamba owa njagala bakuwa ekyokulya namusanga sebo ku nkoko ennene alya nemugamba ze sirira nkoko nnene ng'olya enkoko ate nze tewagambye nti nedda nze tobalaba munugi antegeera nnyo antegeera bubi gwalowooza singa nfaanana bwe nti wekimanyi nti oluusi waliwo gye tuyita muziza muto banenge mune musajja affe tukutuumiddeko nyo mugere enjawulo gayi nosanga wano omuntu nga yakulira Kampala ayisa bubi abantu beKampala naye ate ali emitala nebonayira ate takumanyi takulabangako physically ninayo ne mukwano gwange naye bamuyita Rogers Dungu mwami Rogers Dungu kulamusizza munnange ndi eno si bampembejjera eno bwe batyo kati gende wa mwami Rogers nesigale wamu basobola okugamba nti bw'obeera mukwano gwa gundi kati nze bwe ndi mukwano gwo kati ganja ananzita kubanga ate oli mutuufu wammamba tumiddeko mwenna abali abantu abali ebweru abatolabira ebwe tumatumiddeko nyo naye bali wabagambye nti no bicycle kike ate wakabi nnyo kati abantu bonna bonna kakati bwe twogerera baleeta nanka oba gundi bwakitukonaagende okuwasa SB4 naye SB4 yanejjako bwejji ndoza muna yatuuka we bamuwambaatira
Manye SB fose bawe wembe jamuwe. Ale kati omukazi yavudde yayomba. Ani? Agamba yatandise kubyogera ku ngiro. SB fo obali wanna mutebe. Abere oli anti mwannyinaze namu. Namutebe mwannyinaze. Ate tuliwe kwena tuliwe bugereri. Bwate yamuzaala mukulu nga yazaala mukulu bwanga fe tetufaayo. Yo ono yogo batala banga mukulu. Mukesi bifo tebamula banga mukulu yende bamulaba muto bamulaba baby anti nayi bamulaba mukulu ate omuta avamu abalongo afumbirwa SB yali mufumbiza singa yali muto wamma SB wofunire emirembe kizo kubanga alina omumwa SB fo bere wofunire emirembe abere wa mwanyinaze wamma kubeja kintu kyo nada nze njagala mbundi namutebi Nega ya chiwembeja nzi bwempulira bagamba mu mwana we ya musala omwana obiye asobola ne bwaba takuzaala naye nga alaba nti embeera gy'olimu omukazi akumazeeko ennyama yetaaga okuwembeji yinta ku mutima kati namutebi awembeje ng'omuzadde gwolooza kyogamba nti namutebi bayambye bonna baana be ate omukazi ayamba bonna batadde mu mbeera ennungi baana be namutebi yamba SB4 Antaira agamba ayitiriza Anitaira yemotoka namuwa ya ready eraga kisimo kwano tebakugamba nga bagambye abantu bagambye mukwano kati oyagala kuŋŋamba nti nno bendera ya Nuupu eraga mukwano nnyo gwe mukwano gwe tugiyina bendera ya gundi onani Mubaraka eraga mukwano mukwano ku mmere kakati nze nokugamba bwenti bwabanga gundi alaga mukwano kakati nga gundi ategedde bamuwadde emmotoka kati gundi agule ye gyalowooza amugulire eya green bw'ate bagulirako musajja yekka wabagamba mbu yatuzaala wakisa tugulira ffenna wamugulira aliya nange agulire kawuka kati ono gundi anteera awoomawo omukyo gwe bazaalira abalongo ate anti ngamba namutebi amwagazaaki yamuzaala mwana we yazaala SB4 era SB gwe singa aniteere wali tomala ku SB4 mirembe mama teyandiga tusegamba mwanyinaze yandisinusegamba ate nga lavu ya mama yesinga omuzadde yasinga nze njagala maama omuzadde wansuso kati SB4 ayimba atya kyayimba omuzadde wansuso nze njagala namutebi wansuso mama fiid mukyalo oyo omulaba omutima gw'omulungi ate bino beboogera asimanya biki mafina ayamba buyambi abalina nze yampako ku ssente olunaku lwe namusooka omusisinkana nampa emitwalo gatamumanyi Silivia gwomwogerako nze mumanyi tukuba kyabazaala gerere lwakuba eyitibwa kyagwe naye kyabazaala eyo gye tuva nkulagirire kati n'olwekyo omutima gw'abantu abaveeyo kati nange ndowooza ogwanga okulaba gy'oli tebava mu bantu baabwe tova mu muntu gw'oyagala oli bw'oba akusanyudde aba akusanyudde n'olwekyo Silivia yamba muki mutabani we nze akugamba ndi weebulya nti kyabazaala yenva yamba SB4 mu mbeera yonna bw'oba omulabye nti Anataira yali amubonyaabonya mukumeekume sembeza omuntu kuba ekiwe mukisa omulungi nti Silivia Namutebi mukazi muganda abaganda basembeza abantu bayamba abantu tebagala muntu abonaabona SB4 toseguka ku 0752 bicycle kick akutuukako wonna wooli ate bicycle kick bw'omukozesa oba okubi ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu oba ogolodde emisuwa ate n'okuba nti nno otandise okunyulula emisuwa gyonna gwokolaki n'obeera nga oyimirira bwoti ng'olinga standi ya tripod n'olwekyo tebakugamba nti ate ovudde ejjinja mu tawuni wabadde oyingira nalufeenya nate amasanyaze ne gavaako lwatuuse embiko bagambye nti ate tuddeyo tugende paka walukuba nga tokyasobola nedda jangu ofune bicycle kick namba ogifunye 0752 432 okube ettagi okube ezilala okube buli kimu kyonna